egamba mpola wait a minute kyekigenda maaso tavaawo n'akyama eno okategedde nti bw'olwanyisa fresh diary nejjesa yesika ontegeera bw'olwanyisa let me tell you the chain of business kati ba businessmen balina gye batuula kuba consumer gye tutaba olwanyisa Coca-Cola ne Pepsi yesika gamba olwanyisa Rwenzori bw'olwanyisa Rwenzori ne Hema agamba wait tuli ku kiwani kiki kyekiddako awo oyingira mukwano kubanga kati MTN bw'oba omaze okuvuma MTN Airtel tesobola kujja etyamu anti ekimanyi nti oba eba nayo yeegasse ku balwanyi abalwanyisa MTN kati MTN tesobola Airtel tesobola kukkiriza kuyingira mu ntalo naki MTN kubanga waliwo bye bagabana balina bwe gye banywera akacyayi balina yiyi banywa cyayi gwe tolaba nti nno MTN bw'ereeta gundi voice bundles nabano nabo baleetayo ka voice band akafaanana kali tubaleeta era bwe kiba tekinnayita tebakireeta ono waleeta Fik Friday ono ng'aleeta gundi gaga bakyusa mannya because bakolera mu market y'emu ono waleeta eddakiika esobola okuba ku layini zonna nono naye ng'azireeta ng'akyusa linnya waleeta promotion y'ogaba emmotoka nga nono aleeta ono naye ng'agaba booda kino kyogezaako gamba Pallaso kyekyo nti you must be smart kakati gwe tosobola kubeera smart wekka Pallaso nkufuna unfortunately that is impossible katonda si bwate bwe yatutonda tetusobola kubeera all round nga buli kimu tukimanyi buli kimu tukitegeera nedda katonda alina amaanyi gakuwa somewhere n'abaako amaanyi gakuggyako somewhere buli muntu agase munne we nkugambira nti Pallaso yeetaaga management eri solid si bano bakyaliibe kubanga bano yabamanaginga yabakubiraalo tugenda wano tugenda kukola kino tugenda Ayogedde bakyaliibe abamwetoolodde bo bafunamu mufune yes bo bakyaliibe ate nabo basaasire nabo bakola kye basobola naye waliwo bye batasobola bamugambako ne bamugambako bamuwa amagezi gamugira nkugambe bamugamba olyose n'obukuba mwana kyaba ogaye bona bufala live ebaddeko emitwalo 2 kyaba kibadde live emitwalo aga naye emitwalo 2 gabadde gakola kigabadde gakeneka bye nali ngamba comedian n'omuwano mu Uganda ne mugamba gwe omanyi nina stake ennene mu comedy naye nabagamba ne ngamba omukomedian ne mugamba gwe ogenda kugwa weewuunye n'ensi ne mugamba ekigenda okukusulwa kiri eki kimu olowooza nti osobola okuwemula for very long time naye ogenda kubeera n'abaana nga bawezeza emyaka nga 10 n'egi ng'ebigambo by'obumu byonna babimanyi what will you do onoosobola okujja n'omwana wo ku sho alaba esho nga naawe okola family sho mugamba nti bw'oba nga tosobola kukikola kitegeeza olina okukyusa content kati erinnya walikola waliwo abantu nga erinnya walikola tokyanoonya linnya kati weetaaga kukola production eziri serious so that one day ojja kgenda ku comedy show ng'ogenze n'omwana wo gutulaba abantu nga basalvado nti you will be funny at a very big stage at a very expensive stage with the family ani kansime kyekimu exactly naga nti olina okutegeera ati bwafaanana yes weewaawo tewasoma ati naye katonda yakuwa ekitone ate n'abantu ne bakukkiririzaamu kakati adapt from us abaasoma ebintu bino be more productive kakati ye problem eri kwane ku Pallaso nti otuuka ekiseera nga comedian nga basekerera gwe tebasakisekera comedy wo ebikuvaamu tebikyasese nga basekerera gwe kati gwe nobeera confused n'abaseka n'abakyamukirira nga basekerera gwe laughing at you there's laughing at your comedy and laughing at you as a person laba ekisajja mwebyo ebirevu laba bikyayogedde zibadde sibakyogera ekyo okitegeera they are laughing at you not your art
n'ogukubawo ogugamba ne baga olina asaka oshegedde naye lowooza nnyo nti will you maintain that nkufuna so kakati Pallaso Alina Amuloga omanyi tukozesa ekigambo ky'obulogo kubanga ne bwe tubeera mu mupiira bwe mwetomera babiri nga mulimu saidi emu tugamba beeroganye baba tebeeroganye kakati wano waliwo amukola ki okuloga kitegeeza okwekuba oba okweyonoonera yennyini alinga yeerwana ye yennyini kubanga siinaawo omuntu afuuwa Mindu gwatambula naye gwe mmanyi nti wuyo agimufuuyira mu mato ontegedde ye yennyini yali yekka ebigambo byonna byonna ebimukuba biva mu ye ebikolwa ebimukuba biva mu ye ontegedde recently yagenda n'atwala ebiso mu maka g'oli n'atematema ebintu eyo enkola ya busezi omulego eka yayinza okukola ekyo n'otematema abaana ebintu n'okola tosobola kukola ekyo ate naawe n'ojja ku siini tuma abaana bw'oba onyiiza ennyo tuma abaana naawe n'ojja ku siini ne bakulaba ku siini anti ekibanda omutuufu ffe tetwakwagala lwa bubanda twakwagala lwa kuyimba nkufuna tuwe ekyo ekifaananyi obubanda abantu nga babanda wadde muganda wange naffe tubanda wala sometimes kati kankubulire bwe boyogera ku bubanda obubanda bwaliwo wano era wano wakyali mubanda n'ogwo obubanda wano bwaliwo era obubanda bwoyogerako bwe baba kato musege be bali ababanda abaddala okyegedde bulungi nnyo ababanda babanda ebya sirias ontegedde obubanda bubaddewo obubanda bujja kubeerawo naye obubanda concentrating nnyo ku bantu kye bakwagalamu so si gwe kyoyagala obbawa because gwe olwedde waba wasooka n'obeera omubanda ne bakusiba ani yakuba endulu ng'oli mu kkomera tewali abantu baagala ka music kaffe kali ka music kaffe ako eddoboozi lyaffe eryo tebaagala bubanda bwo kubanga kati ani yamusasula ng'avudde wali enskin oba yeya spending omanyi sente za spending okimanyi tebamukwata naye gulowooza kyaggwa buggube ekityo do you know how much money he spent omanyi nyimba meka omanyi video meka sente za spending video meka zandikoze otegedde so tuleme kwerimbalimba bana batusudiya busudiya ontegedde basudiya ebyaddala weebiri anti yabuuza mukulu Katikkiro waliyo tolumba Katikkiro don't be stupid Pallaso don't be stupid my brother tolumba Katikkiro oli musajja muganda ye mayanja oyo Katikkiro ye kabaka weewa bweru oba olumbye kabaka yennyini toloba togwa mu mbi z'abano golooza yabuuziza ekyo ekibuuzo Katikkiro yabadde tamanyi kyakola makona makona olooza yakibuuziza tamanyi kyakola makona yakikoze akiraba abantu abatulwana omuntu ayagala okukulwana ng'akupimidde wano naye nga kigera kusanga eri goza makona yabadde tamanyi kyabuuza ebibuuzo basooka byetegekera ekituufu bali bagenda wa Katikkiro ne bategeka omusajja lino vako lye naye kwatambuliza endongo ye saa ontegedde tolina kibuuza Katikkiro kibuuze ye obwassa buno wabufuna otya kibuuze ye lwaki yakimubuuza bano abantu baffe tebatwagala that's what people don't know nti abantu betuwagala nabo tebatwagala batuwokesa bwokesa okitegera ono lwaki yabuuziza oli makona bagenda okuva ku NBS nga bazze kukola ki kubuuza Katikkiro era ng'ekyo kye baagala okukola bapima Pallaso tajja okuddamu baali bapima bupimi Katikkiro nga baagala kubisa Pallaso muzinga kuba process tugimanyi ne Pallaso naye akimanyi yes naye kati nawe evako lyo nawe nga nawe opima evako lyo nze Obote buli omu apima evako lye n'atambulizaawo evako lye
Muntajaga go Obote wafuga ko Uganda. Kitegeera. Mbasa agifuga. Ne tumanyi kijja gamba omusomo kisajja kifaananamu Obote. Kitegeera. Ensibu ekyo bwetambula. Nze muzeeyi ndi mukadde. Oli mukadde? Bwe bakuyita muzeeyi Masembe olina emyaka 8. Olina yaddaana? Sirinagaweza. Kati kiki gye tuliko? Otegeeza kugamba nti buli omu apima byakola ki? Ye alina akalayini ke katambula. Yes. Kakati gwogende mu famire y'Obote omubuuze nti oli muganda wammwe Obote. Oli muganda wammwe Obote. Mumumanyi. Mumwogerako ki byayogera mu mawulire? Olowooza bagenda kuddamu ki? Tetumumanyi. Kati ono yabadde apima ono. Yabadde akuba Pallaso directly. Kyenkugamba nti waliwo aloga. Ati omukulu agamba, Pallaso agamba kabaka yamutumira Junju. Kati Pallaso kati okuwona kwekazaakaza. Ababaana bakulidde nnyo ku mulembe gw'ebibulooka. Nkufuna. Noonyeze ennyumba awo ya mitwalo 6. Mpereze ebifaananyi ndabe. Obwassa tebabugabira ku WhatsApp. Emitendera giba gitya? Giba mingi. Alina certificate? Giba mingi, bakuwa certificate, bakusiima, kabaka ogenda no meetinga, ne bakwasa bye bakwasa. Giba muwachi. WhatsApp call. Because kaka tugamba oluyimba. Obwassa tebabugabira ku WhatsApp. Kakati that is where the problem is. Naye nkugamba bano babadde basiikuulira ono fitina. Databuka game. Babadde basiikuulira Pallaso fitina. Pallaso teyalabuse. Kati Pallaso n'atabuuka kyekyenkugamba nti talina manager. Kyeki kye nasookeddeko nti Federal Katikkiro yabadde yakamitinga Pallaso ng'agenza okugula emijoozi. Lwaki yamugamba mukulu, lwaki weeyita sa nga kabaka abantu beeyita amannya mangi. Bobi Wine yali His Excellency the President of the Ghetto for a very long time nga ne record label ye kwe kyekiriko. Yali His Excellency bamulonderawa yeronda kikyo abantu buli omu asiba evvako lye nga bw'aba akoze eki bw'aba ayagadde. Ne kati gwe manya nti buli osiba evvako waliwo gwe kiruma. Kati Makona kiba kimuluma. Akulaba ogenda kukola show. Ye aba alina okuteekamu ekkoona kuba ye Makoona. Aba alina okuteekamu ekkoona. Kati omukulu yali tomedde. Kati yali tomedde kyekugamba ekiri nti alina okuba ne management. Senga yabadde ne management awo oli bw'oyingirira n'okiziziko. Katikkiro mubuuza ekibuuzo kino ye yagadde atulambulire ekituufu amateeka eng'egigenda. Yabadde ayagala kuswaza ono kuba yabadde amanyi nti kubanga buli omu akimanyi nti Pallaso sissa. Naye ekyo abadde akyeyita lwa nsonga music we yanyumira omukulu, anyumira omukulu. Ontegedde? Junju. Yes. Era tomanya because obwassa obufuna overtime. Ate obufunira era mu ebyo kuweereza bwakabaka kati already Pallaso is on his way. Akyaweereza. So something can happen. Tali mukutema muti kwatudde. Kyekyo kyenkugamba kati bw'omala olwana ne Katikkiro kitegeeza process eddayebwa emabega. Kakyenkugamba ekiri era tugamba abantu wano ku media naku z'omwezi nga mmeka? 17 mwezi ki? Ogwokutaano gwennyini. Omwezi ogwokutaano 17 next month tugenda tuwagire Pallaso. Kubanga ebimu ku bimusumbuwa era bw'otamuwagira. Abantu bino abantu badduka. Naye mumusonyiwe kuba mwana wammwe. Ate muyimbi wammwe ate ayimba bulungi. Naye erinnya lyabwe nga litambulirako nnyo obuvuyo. Teri atatambulirako obuvuyo lwakuba nti b'amaanyi. Family y'amaanyi. Nkufuna. Oli ne bwakola akantu katono nnyo bwe kati abantu bakampulifayinga. Bakagejja. Ensi bw'etyo. Nkufuna. Gwoza twandibadde tusenga babadde family yaabwe yakusaaga twandibadde tumwogerako. Ate. Kyenkugamba kati eyabali tujoogerako. Nga tujagazaaki. Tubagambe ki?